Gibadde Miranga na Biwoobe ku kyalo Church Center ekisangibwa mu Mpigi Town Council mu district eno abaana babiri bwe bafiiridde mu kidiba ky'amazzi nga bagenze okuwuga. Olugendo lwabwe Remy. Abafudde kuliko Remy Kalule ow'emyaka 13 ng'abadde asoma ekyomusanvu ne Joseph Asha Mayanja ow'emyaka 16 abadde asoma siniya ey'okubiri. Bavudde ne batambula kilomita nga mmeka ne bagenda eyo St. John's yafiiridde munnange. Mawule twagafunye mu ssaawa ng'emu twamuggyeko ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Kati bwe bavudde wano babadde ku makya bakeera kusamba mupiira wali balina koci waabwe. Kati olw'eggulo kyeyamaani waabwe kati abadde abatwala embaale ne bawuga ye abadde amanyi byonna ebikwata ye ekidiba abadde asomera kati ekidiba akimanyi bulungi era mu kugenda okuvuga ye yabatutte. Kigambibwa nti bano babadde ne bannaabwe abalala 8 nga bawuga mu bidiba by'omusenyu ng'abalala bwe balabye nga bannaabwe babbidde kwe kuyita obuyambi wabula nga kino bakikoze kikeerezi. Kati bano ababadde batunyumiza nti babadde babuze ne bavaayo bulungi ne badde ebbali. Kati bano ababiri omu n'agamba kanziremu akamalirizo kuba ngenda ku ssomero ku Sande n'addayo akamalirizo. Kati akamalirizo ne bagamba takyasobola takyavaayo. Kati ono kyamaani waabwe kafulu nakkayo asobole omujjayo ate naye nappira. Nga bw'omanyi embeera kati ediba binene nga bw'omanyi abavubuka bajja ne bagaba badde muno bawuge buli kaseera bavudde yiiri eri mu tawuni ne bajja bawugire kumbe entuuko yabadde ekoze eki yabadde etuuse. Twogeddeko n'abamu ku baana abasimattuse ne batubulira nga bwe kyabadde. Ade tugenze samba mupiira kati bo nebagamba nobuka basooke bagende etugemu fene tugenda ne kusooka ne tuuga netubagala temugenda eri wala bo ne bagaana ne bagenda fene tuvaayo ne twambala badde twakambala twagenza okuddamu nga tetubalaba oti ono nadduka n'ayita abasajja emu nengezaako bonna okubajja nenzijjayo omunange nadde ngenda kukkirira ne bansika. Mabadde mu muzannyo oba byadde byakulwana? Zabadde sana denga okuminemu we bamaze ne bafumbitayo omuti naye nga tebabalaba we bamaze nga babo ziva mu mazzi ne babanoonya nga tebabalabayo awose wennakumya okumanya. Bo abatuuze batubulidde nga bannannyini bidiba bino bwe beesuulirayo ogwa Naggamba nga ne babagambako okuteeka olukomera ku bidiba bino tebakkiriza. Era ne kyamaani w'ekitundu Mwami Sekkade ne tumugamba akiteekese mu nkola agamba omwami nannyini bidiba bino ne Mwami Sekkade teyafaayo kubanga guno si gwe gusoose n'emabegako awo mwafiiramu omwami yali mukubi wa bbulooka omwo. Abalala kino bakitadde ku bujagalavu bw'abasima omusenyu n'abalunda ebyennyanja ne basaba poliisi n'abakulembeze okubayambako ku bidiba bino. Twagala ekintu kimu ebidiba bizibwe. Ebidiba biri mu kitundu kino bisukka mu 6. We tutuukidde mu maka g'abazadde b'omu ku mugenzi ng'enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso nga zikulembeddwamu ekitambiro kya mmisa ekiyimbiddwa Father Bruno Bisagwa. Osobola okukola